Ofuna opondo ntegeeza Obuganda n'abasigalidde nti abantu abalinga abo tukyalina amagunju mangi agajja naye tetugezaako okutunuulira amagunju ago ng'ekyokusaaga mufune nti amagunju gattibwa gatya era gavaawo gatya. Twewazise ebinonko ng'ebyo ebigenda okujja wano ng'ate bitunuulira eggwanga lyaffe ng'ekitali mu makulu bw'agamba nti twewazise ebigambo ebyo the earlier the better okutegeera tetulina gwe tusobola kukangakanga. Buganda tekangakanga etunuulira bikolwa mu SEO action naffe tumanye nti kakati action yeetaaga kino eyatuvuma political myopia-ism gye twalwala kakati ate bwe yajja mu 81 yaddukirawa Buganda gye yalwanira abaalwala baki political myopia yali akimyeyo kimba political myopia. Mbuuza ofuna opondo bw'oyogera ekigambo bannayuganda Buganda evaano n'emalayo mpaka ku nsalo ziri. Buganda erina ensalo zaayo webale nnyo n'abaayagala the states 10 n'emmeka baweebwa akakisa ne bagenda Buganda n'esigalayo. Ofuna opondo gy'obeera ku malwa ate kujyagala okuvaayo ate ojje waffe nga oyogera ekyo nga tubalabanga balefugi mu ggwanga eryewuwo eryemu Obudaama oba mu ggwanga erya Buganda bw'ate mujejembera muyogera ebyekyana ekito. Nti mwenga mwefudde abanyazi mugwago wavu ate nga ye mugezi w'NBS kubanza kwentera mulaba okuba muleetako oyo abakyaza ndowooza ye mugezi waabwe asembayo gwe batunuulidde baba nga bwati bwafaanagana nga yeeyambye ekitiibwa kyagamba nti ava mu media center ate mu bwofuwabu wa mutwe addeyo ategere ebintu bino ddayo otunuulire mu akayibuzizo enkadde weetereza nga ggw'omu ebikwogererako bingi nze mbirabye ku mawulire okusanisa okujja bakuleetedde emize gya kubbanda weya bakuleetedde emize gya kukola kino kugwa mu mabaala kufuka eyo kakati ebintu ng'ebyo byekyana ekito Budaama oba ogibwadde kitiibwa ki kubanga ofuna opondo ayinza okuba nga gyali izan infido talina makulu mubitegeere mu bwangu emyoyo gyamwe gikkakkanye kyabaddemu okukola ekisinga obulungi omulimu omukulu addeyo kunywa malwa ekyo kyajja okusobola. Ofuna opondo mugwago wavu ate bwe tuba mu banannyonnyolwa okeera kyangu oleeta ofuna opondo atule ku ddiini nze sikyamulamu mu magezi mu byayogera okuggyako omutume n'ebbaluwa gye yeetisse nga tamanyi kye yeetisse n'avaawo ne bukeera enkya nti java nti Gambobbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo nabadde ntamidde tugamba nti Gambobbi wamwe ng'alisanga ku ki ku mwoyo nti wagenze obifulumya nga bulijjo kyekikuluma mu mutwe. Kaakati ofuna opondo oyo tatamalya biseera ng'Abaganda is just a nuisance anone ku vvu bo baba balina amaanyi nga bakakasa nti Museveni naawe olina amaanyi totuma bw'ofuna opondo lagira bulagizi kubanga obuyinza obukola ki nti Buganda teriiwo tukulage ekiddako lwaki buli ali mu states 13 zino obuva bwe n'obudde asuubira kuggwera Buganda ne tutuuka ku elementi eyo temulina wammwe gye musobola kuzimba n'amagezi n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwa okusinga okujja nga muzimba entalo ate ne tujja tuzoogeko ne mugaa nti olaba abo basosoze batusosola babasosola nga baliriddawa ne Bayibuli yawandiika n'ennyukuta neetegeeza Katonda ategeeza abaana ba Isirayiri ab'Emisiri nabaga nti okuva n'olwaliro Misiri tukyaddamu kwekulumbatiza ku baamawanga mbategeeza butegeeza banna states 13 ziri ke kaseera akatuufu Buganda mugenda kugivaako ke kaseera kayo buddawo butaddamu kugyekulumbalizaako. Ono yasembayo omunywa mata Museveni ava mu busa ddala oli yabuuza nti obwakabaka bwa Yokaana bwo bwali bugenderera ki kubanga nze nga Kristo sinze yali omubatiza eyali omubatiza ye yali ye kale nange nzikiriza mu bwewombeefu nti tekiri kunze kiri kugwe Yokaana naawe gezaako okumbatiza era babuuzanga nti ye bannange okubatiza kwani nti kwa Yokaana ekindesezza ebigambo ebyo byekiwaki nti byonna bye mulaba ne kalumanywera mu bwakabaka bwe Buganda n'ekigambo ggwanga Uganda ensenge Museveni yennanyira ebigambo ebyo naye ate ayagadde okubyojjagala mu kusembayo ng'alinga atulaga mu kaseera kano nti n'obudde bwange obw'okufa butuuse kaakati buli kibi kyonna kyabadde akumye nga badde bamukugira ayagala kukikola mu myaka gino egisembayo naye nga bano bonna bw'ofuna opondo okujja batunuulidde ku bigambo ebyo byenkumenyedde His Excellency the President byazze atuusa ku bwakabaka bw'e Buganda ekyo kyoyita exhaust pipe the engine is himself Museveni. Mulabanga ebyokusaaga mbi bategeeza mulaze eryanyi nga mwefudde bayimoto naye ebigambo ebitandise okuddiza Buganda tebatuwandiika nko newankubadde Ssaabasajja ennyukuta yagambye tetwegombangako kuva mu kigambo Uganda naye ate nkitegeeza Abaganda olwaleero ebikolwa bitwegombesa okuva mu kigambo kiki
Uganda olw'obuyabuya bw'abatukulembedde ye kalumanywerawo okuleeta ebizezengere ondayira Munyeraka na Museveni bwali bafudde kibwatukira ye bali muziika tebalangangayo alidda ku bukulembeze ate kuziikulayo omulambo gwe agubabule. Kagende butereevu Wajjaka Sulaiman Nadduli ababuuzeeko nga ntandika n'okumubuuzaako ye nga ye ssebo nsanyusa okulaba omulundi omulala era wasuze otya wasiibye otya obaddeyo otya. Nsanyusa nate okuddamu okubasinkagana ku nsonga ezitali zimu ebbanga lyonna zituzze tukoonako mu buufu bwazo oluusi nga wabaddewo amawulire amakyamu agatali matuufu ate era agatawansa agatawa magezi agataliimu kunnyonnyola kye tuyita obuvo n'obuddo. Ekyokubiri ku kyo obutabuulwa bwago nga tebuwa nsa ejjudde. Nabwe kityo okujja kwange wano mu maaso gammwe nja sooka okubabuuzaako nga mutabani w'olutabaalo ebbanga lyonna kye mbategeeza nti ndi mutabani wa revolution naye amakulu nti ndi mutabani wa revolution mu bigendererwa biri so si mutabani wa revolution mu baana abagitabangodde. Kale okuba nga ekigendererwa kyali kyakujja tulongoose ebbanga ly'olwaleero nina kulemera ku ekyo kyali kiteekeddwa kukolebwa nti okulongoosa twali tutegeeza ki. Nabwe kityo banna TMO ebbanga lyonna nja kubagazanga emirembe gya Katonda emirungi n'okubajjukizanga ebigambo bya Katonda bigamba bitya nti anaayagalanga obugumiikiriza asooka kuba omugumiikiriza, anaabanjanga amazima naye anaasooka tutambuliranga mu mazima, anaabanjanga obuweereza anaasooka nga kubanga muweereza. Kale mu nkola eyo kyekituleese wano tugezeeko tunuulira mu ebyo abaffe bali boogedde ebyabwe amazima gye gali oba nedda, obuweereza mu bigambo ebyo gye buli oba nedda. Kale bwe tuba tunuulidde ensonga ezo tusobole okuzittaanya naye nga nja kubaagaliza ebbanga lyonna okuba abawuliriza abalungi n'obutagezaako kuseseetuka oba okujjulukuka mu mbeera yaffe ey'obuwangwa ennono obulombolombo empisa n'olulimi tusobole okubikuumira awamu. Secondly, ntera okubagamba ekigambo kya okubeera nti ngoberera nnyo ekigambo unity in diversity. Unity in diversity kitegeeza ki? Ge mawanga amangi agali mu kigambo ekitusibaga kigambo Uganda kyetera okubagamba nti ebbuyungu eryawamu naye ng'ate buli ggwanga mu ggwanga eriryawamu lirina obuyinza ku buwangwa bwalyo ennono olulimi obulombolombo n'empisa. Kale mu nkola eyo ekigambo ekyo ekya unity in diversity kyekivamu ekigambo federal system. Naye ate federal system erina akagattibwako Buganda ke yajja etambuliramu akakulu kyekigambo kituyita individual merit. Individual merit ebeereeta ki? Nti nga totunuulidde eggwanga yadde eddiini omukwano leeta omuntu alina obusobozi ku nsonga eyo okugituusa n'okugitambuza tusobole okusituka. Naye munnaffe ate mu mbeera eriwo kale tubadde kyennyume kye mbagamba nti nze nga mutabani w'olutabaalo ngoberera principles ezassizaawo ekibiina kino so si principles ezigoba interest z'abo batukulembera. Nabwe kityo nja kubaagaliza emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Amazima. Jakana Sulaiman Nadduli wajjidde olunaku olwaleero nga twafunye ensonga eno buli omu yamutomedde bubwe. Mu bingi nnyo ebibadde biyitiŋŋana okuva Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango Ronald Mwenda Mutebi owookubiri lwe bawubako olubu lw'ekigema bwe yakyalirako His Excellency President Museveni the retired general. Bangi nnyo babadde na bingi nnyo bye boogedde. Mu bingi ebyogeddwa leero tunookoddeyo kimu kwe tugenda okusinziira okukola pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Article eno gye mbalaga ewanuddwa ku mutimbagano gwa Uganda Media Center oba giyite mediacenter.government.uganda mediacenter.go.ug era nga article eno oba ekiwandiike kino kyakoleddwa omwami ayitibwa Ofono Opondo. Ono nno ye mwogezi wa gavumenti yakikola ennaku z'omwezi nga 7 omwezi omwaka ogwa 2021. State House described this week's meeting between Yoweri Museveni and Kabaka Ronald Mwenda Mutebi as a courtesy call in which they shared pleasantries and matters of mutual interest. Article nga mugiraba wenjiwanudde ku mukutu guno. Bingi nnyo ebyabadde bisinziramu article eno ku lw'omukutu guno. Jakana Nadduli monarchist mwabaddemu bingi ebitaatuukaganye na mutindo gwa kitiibwa kya kifo ekyoyo eyayogedde.
Article eno nga bwe ngiyiseemu Jakana Sulaiman Nadduli egenda okubeera ensonga yaffe ey'olunaku olwaleero naye nga nze omwanjuzi nja kwagala nnyo tugigaaye kigambo ku kigambo nga bisinziira mu paragraph oba ebiba bye yaziwandiikiddemu article eno. Kale nja kusooka ngende nga maze okugibalaga ngende wa Sulaiman Jakana Nadduli mubuuzo oba naye article eno yagirabyeko olwo tugenda okusinziira okola discussion eno. Sebo ekiwandiiko ky'Ofuna Opondo kino wakirabyeko wakiyisizaamu ndowooza tunaatandikiraawo. Sebo bonna TMO nate njagadde okuba nti nkomawo mu maaso gammwe ku nsonga ey'abantu abazze bavaayo mu maaso gaabwe mu buweereza bwabwe mu bitiibwa byabwe mu kusoma kwabwe mu madiini gaabwe n'amawanga gaabwe ne bagezaako okutunuulira eggwanga Buganda nga beeyamba His Excellency the President olw'ebigambo ebijjagalavu by'azzaayogera ng'era abimulisa mu Bwakabaka bw'e Buganda n'abasinga ne bakola ekigambo kituyita copy and paste oba nti timbulula ate owandiike nga bw'oba okoze eki bw'oba olabye. Nabwe kityo bangi bazze mu nkola y'emu naye ate bonna kitunuulira emabega waabwe nga baliko abasindika omutume ate nga yeyo gwe mmenye His Excellency the President himself. Ekijja okusookera ddala ku bigambo bya Ofuna Opondo atali omu ku gwe tugenda okwogerako mu episode eno mbazingire personalities z'abantu abagidde mu kategole y'emu ey'Ofuna Opondo ng'ate biri recent byakaseera kano sinti byayita nnyo ekiri awo mazima. Naye bw'oba oyogera era ng'onnyonnyola ekigambo ICT erina akagambo akasembayo kali akagiteekebwako mu bukulu bw'eggwanga lino nti national guidance. Naye bw'otunuulira Ofuna Opondo n'ebigambo bye yafulumizza ng'abinyonnyola ku Ssaabasajja Kabaka tabadde na njawulo na engine bigambo bibadde gyeyogera nga bano ba exhaust pipe nabyo babadde boogera. Engine is His Excellency the President mubakyawo Obwakabaka bw'e Buganda oyo asooka ku nsiriba. Abantu bano abasigalidde abazze bamwegattako abali wansi we abakomba engatto ze n'abagezaako zikuba n'abo bamwambaza engoye ebiseera ebisinga nabo bagezezaako okufolowinga ekkubo lyerimu. Naye ebigambo bya Ofuna Opondo tebirabika nga ate biva mu kigambo kya ICT nga tugattako gambo aka national guidance. Bw'osoma article ye gye yawandiise oba ebigambo bye yawadde kuba sijja gitwala na kuba article etegeerekeka yataddemu ebigambo ebinyoonyoosa. Kye kimu ku His Excellency the President ku episode yayita ye namutegeezera ne mbuuza nti gwava mu busa ate gwajja okunnyonnyola abantu be wasangawo ba aborigines wajje baava n'ebibakwatako ebyafaayo byabwe gwe n'ogamba nti wazzaawo Obwakabaka buno abantu abagezeko following ensonga ezo n'okumanya butya bwe bajja n'ojja otegeeza nti ekigambo kya Bungereza okubeera nti yatusaawo ekigambo Uganda it is rubbish. Nentunuulira ensenge ne mmanya nti mu Bwakabaka muno ddala oli yabuuza nti Obwakabaka bwa Yokaana bwo bwali bugenderera ki kubanga nze nga Kristo sinze yali omubatiza eyali omubatiza ye yali ye. Kale nange nzikiriza mu bwewombeefu nti tekiri ku nze kiri ku gwe Yokaana naawe gezaako okumbatiza. Era baabuuzanga nti ye bannange okubatiza kwani nti kwa Yokaana. Ekindesezza ebigambo ebyo byekiwaki nti byonna bye mulaba ne kalumanywera mu Bwakabaka bw'e Buganda n'ekigambo ggwanga Uganda ensenge Museveni ye nannyini bigambo ebyo ye kalumanywera w'okuleeta ebizezengere najja ng'abigatta mu ggwanga lino nga bitunuulidde eggwanga lino nga bw'onookeera enkya n'ogamba nti nalima ebinyeebwa bino eby'okumuti bwe kyagudde n'ojjamu n'okuba n'oteeka mu kinu n'ofumba eyo si ye Buganda ne kisammuka eyo si ye Buganda. Naye His Excellency bwe yasooka n'atugamba nti when you got the Paris of Mutebikia akagambo ne kaba nga kanene nnyo najja atugamba ekigambo nti I will crush those who call themselves we at the Baganda. Whoever calls himself that one is an enemy number one of the Baganda people. Nempulira nenga nti naddamu n'atugamba statement endala era ezito Baganda tebaalina buyinza okuleeta Ssaabanyala Ssaabaluuli Ssaabakooki n'abalinga bano abeena abali mu bizinga nenga nti Museveni oyo gy'alaga yeewa mu kusembayo ate azze n'ensonga egamba nti ettaka
aliraba ngera bwe yali ayogerako ne Nadduli mu nsiko yamutegeeza nti ettaka terina makulu Mailoland eyo ebyo bibadde byakayita emabegako yafulumya statement ega nti Ssaabasajja Kabaka yenna oba bonna bali mu cultural institutions bw'anaayogera ku kigambo kyonna ekyogera ku byobufuzi anaakwatibwanga Museveni amateeka agagaafubutuka eri mu biraalo najja agayisa buyisa ngera bwe twamutegeeza nti enfuga ye teyawukanye na mulaalo yennyini ente teziyinza kubuuza mulaalo tunaalyawa ye yakuba ekkubo ne Museveni atufuza enfuga ya kirala ekyana ekito eteekeddwa otunuulizibwa bannayuganda butya bwe tuvaayo ne tugezaako okussaawo embeera entuufu emulaga nti bwe tuba tukulonda ne Fountain of Fauna Act ekuwa obuyinza ffe bannayuganda okukakasa nti ffe tukulonze bino wammanga tebikuwaakira jurisdiction yo teriiyo naye ate ayagadde okubyojjagala mu kusembayo ng'alinga atulaga mu kaseera kano nti n'obudde bwange obw'okufa butuuse kaakati buli kibi kyonna kyabadde akumye nga badde bamukugira ayagala kukikola mu myaka gino egisembayo naye nga bano bonna bw'ofuna Opondo okujja batunuulidde ku bigambo ebyo byenkumenyedde His Excellency the President byazze atuusa ku Bwakabaka bw'e Buganda ekyo kyoyita exhaust pipe the engine is himself Museveni. I see. Kaakati bwe tutunuulira national guidance n'ebigambo bya Ofuna Opondo ng'ayogera ku ssebuufu bwangu Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Lwayita Mutebi ne the so-called his kingdom nenga nti bwe guti bwe guli yakuse agenda sesemera Buganda kaakati bwe ntunuulira ebigambo ebyo biri reflected ku buyinza abukutte Museveni nti yawadde baneki amakubo kaakati njagala okutandika n'ebigambo bino nga ntegeeza bonna bannamawanga gye muli nga nzigyeko ekigambo nti ffe abali wano mu Central Region oba kye tuyita Buganda Region njagala okubategeeza ebigambo bino nga just it is a note muggyemu amagezi ge muba mutwala era nga mbawa kyakulabula buki si kubeegayirira ate era si kufukamira mu maaso gammwe ono yayinza okusembayo His Excellency President eggwanga Buganda okuddamu okumanyirwa bwetyo naye mbawa amagezi mu states 13 nga bwe tuli mu biseera biri Buganda Bayibuli yasoma ebigambo bino nti anaabeeranga ow'olubereberye alifuuka ow'oluvannyuma n'ow'oluvannyuma alifuuka ow'olubereberye mmwe abaalugabire ba Museveni be bannannyini kigambo ekyo nti mu kusembayo okwo mwe mwajjanga kabonero kalaga nkomero ya nsi so si tebwali bukulembeze kutegeeza nti buli babulungi era Bayibuli wali eboogerako yaga nti obukulembeze bwabwe buli bwamusibira mu bbwa nabayita mwenna abasoma Bayibuli mbookere mu Bayibuli gye tusomako naye abasinga different nabaga nti 1971 Bayibuli ezo ezaafuluma ezoogera ekigambo nti Isa Masiya oba Isa the Messiah mwe muli ebigambo ebyo nga tezinnaba kupunguukibwa kubaka twali tuli mu ya 11 kugibwamu mpapula mbasube ku Bayibuli eyo mugisomeko mugitegere buki bulungi naye abo abaalugabire bajja lwakabonero ka kutunuulira nsi bwegenda kuggwawo era baabawandiikako tebaligenda kuba balungi oba bagenda okutuula bajjuliza nnyo kutegamba nti ekibi bwe kyenyalwa kirituula watukuvu ensi eritabanguka ebbanga lyonna kye mbagamba nti okufuga kwa Museveni kibadde kikolimo gye tuli most especially eggwanga ly'Abaganda ne bannayuganda abasigalidde naye ng'ate kyenyalwa kye kyatuula watukuvu kubanga bwe ntunira Ofuna Opondo talina maanyi nga sinnaba kutuuka ku Ofuna Opondo kampa amagezi ku bano bannayuganda abasigalidde amagezi ga Buganda gezeetambuliramu etambulidde mu biti ebi bitaano lwe lulimi lwayo obuwangwa ennono obulombolombo n'empisa ye essence oba empaja ettaano ezisimbye Obwakabaka bw'e Buganda nga tonnatunuulira amagezi gavudde mu bazungu kujja we tuli nti twasooka na kuba na byoto nga yensoma yaffe n'engero n'okuyigiriza kw'omwana empisa okumutraininga okuva wansi mu myaka gye gya infancy n'atuuka waggulu n'aba nga ali ku level eyingira ebisaakaate n'otunulwamu mu abo abayinza okutwalirwa mu bufumbo bw'abalangira n'obufumbo obugwa mu ssebuufu bwangoye kennyininyini bwe twava mu kusoma kwekuba nti tuli mu kifo mu bigambo ebiri informal ne tujja mu bigambo ebiri formal naye ate era obuyigiriza obwatandikira wano mu ssenta ya Buganda newankubadde tetwatandika na bibiina twatandika na buyigirize bw'amadiini ng'okusoma okwaliwo okuvujja mu budde buli 1848 Busamu bwe bwajja olw'okuba yali musuubuzi teyatwala ddiini nga kikulu yagigattanko ng'okusimulamula abantu naye tekyakitwala nti nateekawo ekigo ekigiriza abasomi n'okumanya administration
yalidina visa nedda ssebo sine bin amiri ekintu kitegeere weerabidde oli alina visa mu India yasooka mu busuubuzi twakinyonyola luli sine bin amiri ye muberebere wano 1840 n'akakasibwa Ssaabasajja Kabaka mu 1848 n'amuwa n'okukifo kiri kyeyazimbamu Nakasero omuzikiti gwe Nakasero okutandikirawo naga nti eryo lye linaaba ekkubo lyo okweyo yenna gw'onoyagala okuddamu okutwala mu ddiini yo n'okuyigiriza obusuubuzi mu Ntebe Road awo. Kaakati tuddako 1877 Anglican ne gundi eri ey'Abakristaayo Abakatuliki Romans. Kaakati bwe tuveeyo mu kuyigirizibwa kw'ebyo amagezi gaasaasaana mu Buganda nga mayitirivu nga tuvudde mu kusoma kw'okubeera informal ne tujja mu kuli formal nga tutandise na ddiini ya Katonda. Amagezi gazze gasaasaana essomero ebbereberye wano mu Bwakabaka bw'e Buganda lyatandika mu mwaka gwa 1991 eyo Namiryango. Agasigadde agajja gameruka 1993 1995 ne galyoka gasaasaana mu kweyongerayo mwaga agateekeddwa okubanga amagezi gasaasana mu paati za Uganda mu sese 13. Naye abasinga babadde ne information yene egamba etya nti Mengo Hospital yatandika mu mwaka 1897 bakitunuulira nti waliwo kituyita Mengo School oba Senior Secondary School naye yo teribanko ssomero bberebere mu Bwakabaka bw'e Buganda yadde ekigambo Uganda mu high school. Essomero ebberebere lyatandika mu mwaka 1993 ne tubanga tutambula okweyongerayo. Kaakati bali batunuulira nga Mengo Hospital mu mwaka 1897 maze okuteekebwawo nga n'amasomero gano gatandise dormitories zine bazikyusa ne bazifuula essomero erya Senior Secondary School okubaako weetandikira naye ng'ebyaddiso by'abasawo kale ne lijja nga lyatandikawo mu mwaka 1993 ng'essomero naye ng'ate ebberebere erya Namiryango lyatandika ki dda. Naye olw'okuba nti eddwaliro lye lyali likulembedde wano mu mwaka gwa 1897 essomero bwe baaliggulawo balowooza nti n'essomero lyatandika mu mwaka 1897 ako bakatereeze ebyafaayo bisobola okutambula obulungi. Kaakati ntuuka ku kiriwa nti information nga bwe yajja etambula olwaleero bwe tunula Uganda weeri okuva mu mwaka 1901 up to date 2021 gy'emyaka 7 emeka egyo 120 mpulira mugumu. Amagezi gasaasanye mu state season 13. Njagala kulabula abantu batano wano agatakyaliko kwekwasa nti mutulemeredde tetukyalina kubanga bw'osoma university ziri mu ggwanga Uganda buli state kumpi erina university. Amasomero gonna aga primary mpaka university gye gakola ki gye gali. Amalwaliro gabunye buli wamu. Nja kusaba abantu bano bannamawanga abakola state 13 lwaki temutuula ne muzimba ebitundu byammwe biri ofuna opondo okujja okuwogganira eno tekiwa makulu ng'olina ebudaama gy'okola ki gy'ova. Lwaki amagezi ago togatwala budaama ge wasoma ennyo ne guidance eri esembayo ya national guidance n'ojja mu kukumbe n'oteeka ebudaama abadaama ne baba bategeevu ne bataba kigonzigenzi nga ggwe. Abaffe bannayuganda basigalidde amagezi tebakyagakugira nammwe mudde muzimbe state zammwe emyaka gino agenda okuwera 3 ku 10 nga naffe Buganda tubaako gye twegomba nti wayi bwe ngendako mu state y'Ettoolo abayivu bangi era bagezi gye bali kaŋŋende mpumulire eyo. Lwaki buli ali mu state 13 zino obuva bwe n'obudde asuubira kuggwera Buganda? Ne tutuuka ku element eyo temulina wammwe gye musobola kuzimba n'amagezi n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwa okusinga okujja nga muzimba entalo ate ne tujja tuzoogeko ne mugaa nti olaba abo basosoze batusosola babasosola nga baliriddawa. Ne Bayibuli yawandiika n'ennyukuta neetegeeza Katonda ategeeza abaana ba Isirayiri ab'Emisiri nabagaa nti okuva n'olwaliro Misiri tokyaddamu kwekulumbatiza ku baamawanga mbategeeza butegeeza banna state 13 ziri ke kaseera akatuufu Buganda mugenda kugivaako ke kaseera kayo buddawo butaddamu kugyekulumbalizaako. Ono yasembayo omunywa Mata Museveni ava mu busa. Mu ebyo byonna mugendere bye mukola oli yagamba nti titi footaati oba akalyadda kaddadda amazima ebintu bye muli mu kutukola mu Bwakabaka bw'e Buganda olwaleero bigenda kukyuka byetooloole nga temukyalina gwe mwesibako nga ne bukwata ebisubi kikaluba. Mugendere statement ze mufulumya nga musuubira nti Museveni wa lubeera emoto. Ekyokubiri mufeeyo nnyo mutwale magezi muzimbe state zammwe gye ziri nammwe mube ne jurisdiction etegeerekeka
bwe gabanga amagezi ga Mayiloland gali wano mugasitwe mugategeeza obwakabaka bwammwe kitugezeeko tutunulira nga Buganda bwe yakola naffe abali mu sesi zino eza Bunyoro Butoolo Ankole Kigezi West Nile ne Madi Langona Acholi n'okwogera ku Kalamojja ne Bunyoro tugezeeko gatwala naffe tubeereko ne stake ku ggwanga lyaffe kubanga Mayiro kitegeeza stake mu bwakabaka bw'e Buganda. Kakubuuze Jakana ng'otwanjulira n'otugaziyiza omulamwa gw'olunaku olwaleero. Yes. Oyogedde ku bantu abataano ng'ofuna opondo y'omu ku bo. Nzija era abana be baliwa abana maliriza kino ndyoke nkulaga ekyenjagala otuuka ku bano mbabuulire buki bulungi. Kaakati bw'otunira ofuna opondo ofuna opondo yafulumizza ebiwandiiko nga bikaabya mpulira era tebinyuma. Kaakati ofuna opondo bw'omuvaako twasooka jjo lyabalamu ne Busaamu Mayanja omugwegwenyufu oyo mpulira bwe tuva ku Saamu Mayanja sebo ye minisita ekyewa minisita oli Bayibuli yasoma ate dokita wuliriza mateeka Bayibuli yagamba nti ebitiibwa bye mwetisse ku migongo gyammwe tekitegeeza nyiririza mmwe gye muva. Kyali kitegeeza ki? Kiyintaputire nkitegeere. Ekyakitegeeza nti ekitiibwa kye weetisse si Luganda enkeera Katonda akikuggyako omulala n'akikola ki? Noddayo naye empisa zaffe bwe zifuuse enfu ate ze zoonoonye ebitiibwa bwe tukoze eki? Bwe tutudde bwe mpita oyo tagwana kitiibwa kya bwakitiibwa Mayanja yeegaanadde eggwanga omuntu ayegaanye eggwanga mu ddiini agwana kuttibwa. Omuntu avudde mu ddiini yenna agwana kuttibwa. Mazima mu biwandiike byonna byazaakola Mayanja Uganda Sam ye yajeegaana dda. Yajeegaana agamba terinawo agiraba. So si bigambo bigambo bya Mayanja kennyini. Ng'ongamba tulina omuntu oyo bwanga erinnya lye eriva ku maama we kusala mugga Mayanja mu Bwakabaka yatunukize yokka. Mpulira era njukira twali tugambye okubakolerako episode akasomesa amannya ga Buganda ameekusifu agalina ebyafaayo nti Namusoke bw'oyogera ku linnya Namusoke kitegeeza ki? Nti maama yagenda mu mwezi nga yeetisse olubuto. Mpulira ng'okuteekako linnya lya Namusoke n'ogamba nti Kasowole kye ki? Nti oyo yafuluma na magulu so nga ate mutupise ennambulukufu tusooka mitwe. Bw'ogamba nti tunuulidde Mayanja nti yasala omugga ate bwe tunuulira Kateebe nti bamuzalira ku lubalama lw'amazzi ng'ekitiibwa ky'olina nti tulasaabaatira mu Kateebe yoleka bamuwa erinnya ly'Obwakateebe. Naye ng'oggyeko Obwakateebe obw'empisa n'emyoyo gy'Obwakabaka bw'e Buganda kale amannya geetaaga otunulako n'okugamba nti gundi bamutumya erinnya lya Ddungu lijja litya? Nti nze Ddungu Jakana kubanga ago tegalina bika ng'omanya baamuteekako eraama ey'obuzadde naye ng'empewo yagimulambikako erinnya liteeka omumoto omwa. Amazima kale bingi otuteekeddwa somesa ku ebyo bajje nga babitegeera. Kaakati bwana Mayanja erinnya lye kijja ng'omaze nnyoko kulinnya ebigere byo ng'ali lubuto mu mazzi oba mugga Mayanja eryo erinnya bateekwa kulikuwa empewo zo zikutambulireko kubanga liba likubangibwa. naye waŋŋamba naawe erinnya lyali kubaddeko ate twali mu nsiko omugga Mayanja guli eri waffe bulemezi gusinga. Mayanja munno entegeera nga muzaawukanya nnyo eyapunguuka abo be bajjanga boolaba ebigenzigenzi nga ssente ze zibaliko basomye nnyo abazadde babakuutiranga kimu empisa ne bazisuula obutegeevu n'obuyigirize baakanyanga kubagamba asomye nnyo yafuna essente mwana wange soma tulyoke tugaggawale yagenda okitunuulira nga yeerabidde ekintu kimu nti obuyigirize tekitegeeza mukisa kirala. Kaakati Mayanja bw'avuddewo ne tujja tusunuulira n'abakooba oyo naye minisita ebigambo byamuvuddemu simanyi yawanatuse ate kufuuka muguya bw'atyo nentunuulira ne ŋŋamba ensi ebadde etya gye butavuddeeko awo Franka Gashumba gwe tubadde tuliko wano afuuse tuli kikira kyagoonya mutabani wanna tetumunoonya wuyo akwataganye ne babbiiru simanyi eno mugira enoka tukwagala kibuli ennyonnyole lwaki ovuma abavandi bwe noba disputing nga ne bagamba nti simanyi tebagwa mu kintu luse lwa Buganda mbu tebalina siteeke wano. Yes tebagirina ate ete nkiddamu Gashumba n'omunnalwanda yenna gy'alina omulundi temulina siteeke mu Uganda omusouth Sudan omuna Kenya tebaba na siteeke wano. Saagala mugambe nti twayogera ekintu kino mu bukyawe oba mu bubi naye gwe baga nti bwogende bulyambwa lyambwa Bayibuli ge bwogenda mu Efeso fuuka mu ki mu Efeso ekibaleme kyekyo. Kaakati tubadde tukyali awo Onyango Obo n'avaayo kyali Onyango oyo
n'afulumya amawulire nti Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango gwe tuyita Lukomwa Nantawetwa omukadde gwe tuyita Ssekabaka Mwanga nti yali muli wa Bisiyaga. N'afulumya article ye nnene era njagala kukola ku article ya Mwanga butereevu okulaga Mwanga n'okutambula kuzze kutambula specifically otutuuka wetukola ki wetuli nti enju ya Ssuuna evuddemu layini y'abaana bataano ab'obusidde obusika okutuuka ku ono Ssebuufu Bwange aliko. Kaakati ye nnannyini lubiri lwa 1894 bano ab'NBS bakuba mu 1895 olita waabwe Ismail Yaniyo eripoota waabwe eyali awolembegerera okwo ku TV ne mugamba nti ebyafa lwaki temuwugira byemutegeera. Olubiri olwo luleze bannayuganda emyaka emeka emange bakabaka bameka bataano ye first parliament y'eggwanga lino okuteesa kwonna kwebyo tusinzidde ku olwo. Njagala kubuuza Onyango Obo bonna bwe bava wono Ofuno Opondo bonna gye bava yeyo Budaama bambuulire nti Onyango Obo tuba tumuwaabidde mu kkooti asobola okutulaba ku lineegi yaabwe ey'obujjajja gye buzze butambula nga buva jjajja ki yali akola ne gwe tuyita Mwanga eyabategeeza nga muli ku lusegere nti ono yali ali ebisiyaga approvinga ekintu ekyo. Onyango Obo abijjawa ate abijjawa bw'ofulumya mu article nze tobibuuza Jakana Naddo ate article gy'olina okubuuza nti yabadde yaani bwe bakuyita ku TMO nga Gashumba yatuwawaabira n'aga nti tuleeta genocide it is him to prove genocide yeeriwa so sinze yabyogedde yawa ab'omusango gwe ng'asinza ku bigabo bye nayogedde approvinga ekkooti nti twagala tukwate omuntu ono olwakawaayire ennyingo bweti mu constitution neeno ono yayogedde ekirisalutinga ekita violence n'okweta genocide. Kaakati Onyango Obo fe bwe tumuwawaabira yajja kujja atuprovinge who he asserts must prove yagenda nti Kabaka Mwanga yali mulibi wa Bisiyaga. Jakana bw'oba onnyonnyola ebintu bino nze nno nabadde ndeese kimu ky'Ofuno Opondo nga ndowooza nti article gye yawandiise abo bonna n'Onyango Obo bali ku Bwakabaka Saamu Mayanja Onyango Obo Ofuno Opondo Nabakooba Frank Gashumba mpulira bonna babadde mu kkobaane ze exhaust pipe wamba amatabi ga Museveni gabadde atandise okukozesa agagezezzaako okulinyira Obwakabaka mu kusambaza okutali mu makulu. Waliwo engeri eririgo gye tusobola okuwaabiramu article oba n'omuntu yagiwandiise ate bwe tuba tunawaaba omusango gwa Buganda oguli straight forward tutandika na kigambo article. I see. Eno mu mateeka nga bw'onoogamba omuntu I have the intention to sue kati ate kubikwatagana ku institutions zino ennene eba article mu ntandikwa nti Buganda bwe yawandiise article mu lupapula lwayo olwa ddoboozi singa dda luba lwa Buganda va ku appropriators abaliyo nti tukumirize ekigambo Buganda ng'eziriyo nseekeezi nga bannannyini. Kaakati oba Buganda yawandiise article ng'eyise mu lupapula lw'amawulire olwabukedde mpakyakulabyeko naye abo baafa dda ate ono gwe baateekayo oli ali ku nsaniya za muceere muwunguufu nnyo oyo atwala amawulire ga bukedde Smart Vision Group ey'olwaleero aliyo kati erinnya lye yiyaani yavuddeyo nga yakaweebwa ekifo yabadde presidential secretary bamuyita Doni Wanyama Doni Wanyama bwe bafulumya amawulire agakwatagana ku Jakana Naddo nga bwe bankutte nalanze Ssaabasajja Kabaka gwe nakakasiza ddala nti talina magezi nti gwomu kubaabika talina magezi. Amawulire kintu kikulu nnyo mu ggwanga. Ofuno Opondo ekintu kye kya ICT n'okusako national guidance information yefulume weteeka okubeera guided bigambo kye bifuluma mu bantu abagenda mu maaso amawulire gawulirwa eggwanga lyonna ne gatatomera mawanga n'ofulumya ebigambo ng'ebyo. Kankubuuze abantu bataano abo lwaki obadolinga Nabakooba mu bataano bano okola kutya lwaki Nabakooba y'omu ku bataano bano abawagidde Mayiland ku His Excellency President okukakasa nti ebigambo ebituufu babadde baki ne Nabakooba minisita waaki w'ebyettaka oyagala kwerabira mpulira abo be babaddewo nga bazimba naye obumubuuza nti Nabakooba ebbanga lye wava mu Busoga n'ojja ofumbirwa eno gy'oli emitiiyana kibbaawo abanga alina ku properties bakamusenda emirundi emeka nti yawasa Musoga. Ekyokubiri bano bonna baleke kwewugguusa ekintu kye bategeezezza mu episodes zonna mujja kulya miliyoni ebikumi bimeka oba 3 ne bwe kaba kawumbi member of parliament muli 4 akalu ka Museveni akagwa nawulira kwe bakuba mu mawulire nti baali bakunenyonaani
aliko Secretary General aliko Lumumba abaddeko baali banenya NRM nti babawe bilioni 8 mweji bajiweka accountability nibakuba n'amaka g'oyo yali aguze ne bagamba nti ku ssente bilioni 8 mwemu ezamwe bweza campaign egana amaka ge yaguzeeko ompulira bulungi kaakati ono njagala okubategeeza nti bilioni 8 weziba zazigenze bugenzi mu campaign ebilioni ebina mwezi gwamu bamepapale bitulina tekiwa makulu waffe kuzibawa buli omu ng'alidde akawumbi katya naye tebugenda kukeera nkyofulume mu parliament nga omaze okuwaayo property eri eya mayiro ekyo kikwata ku buli muntu yenna musese 13 bonna muvudde gye muva kuba ettaka lyammwe liri communal ne mujja ku siteeke ya Buganda ey'emmayiro ennamba eri mu kituyita obwannannyini kubanga ebyo yafuluma nga tuba na siteeke ku bwaggwanga lyaffe buli kika n'abantu abalituddemu ne kabaka tubuuza ddi lwafuuka omukopi ansa yaakyo buli lunaku lwagenda okugula ku mayiro yanawo abalangira n'abalambejja abaana be babazadde kaakati bw'omala okukwata essente ezo ogenda okufuluma ebweru nga gwe kennyini weetunze misana nga tokyayinza kuzizzaayo onootwala kiriwa n'ogaa nti ekyobwannannyini kyekino nga tettaka baga erya gavumenti kyekitatuula ku ttaka igwe ne bona otwala akawumbi yes ogenda kagayiza nebonasigadde kuba nti ogula liizi nti tewabaawo awo gavumenti ekulinako obuki nezibakuwadde kitegeeza sente bazikwazise kale ntegeera eyo muli bato buto kyobula nti Museveni emagakaawo yatugamba ekigambo kino n'agamba mu bwakabaka bwe Buganda yali mu nsiko nti Obote yali mu ssiru n'amatukira ku bwakabaka obukulu nga buliwa yali bulese bwennyini obwakabaka ng'obwo bwennyini bwesuula abaali balowooza ng'omutegeevu kitange buli lwakyogeraga nti nalabira ddala Museveni omuzungu omuganda oba omuddugavu mu ntegeera so tuli ku kikulekule bagenda okumaliriza okuvaayo bwe ku yali ategeeza kirabise mu kutandika myaka gino amaze kukwata buyinza yali ategeeza ki ekintu ky'abamayega Mpanga Male Makubuya Nabaloga bano bakagere bonna abaaliyo omwana omulenzi ono omugwegwenyufu oyo Wasajja n'abasigalidde be baali mu kabonda akasiba Ssaabasajja kabaka obutamanya bantu abo nti be baali ekigambo kyapa mu ngalo naye ng'ate Museveni yali akifuukirira emabega ng'ayise mu Baganda bennyini basooke bakyawo bwakabaka bwabwe ng'oyise Wasajja Ssebo Mulangira oyo naye ate abatankanibwa obulangira bwe buli awo bwa kibogwebogwe bw'oba oyogera ku Nsobole addeyo atunulire kitaawe Mpanga yali omugagga wako tabimanyi abimanyi ekyokubiri bw'otuuka ku element ebba ebyama ng'ate gw'obigabire opponent n'omutegeeza nti nange munange omanyi omusaayi gwa maama yali Munnalwanda kale kino ekintu tuba tukirimu ffembi bye mugenda okwegulagula bwe mutyo Omunnalwanda walubeera paka ddi si walubeerera wano ekyo mukitwale mukijje kunze mpisa ze zigenda obbafuula ab'olubeerera singa tezituukane bwe tutatuukane na mutindo mbalayire mu linnya lya Katonda nkiddamu Jakana Sulemaani Nadduli mu maaso gammwe bwe mutaakyusa empisa zammwe mugenda kuboolebwa ng'ekikolimo ekibaliko mwabe n'omusaayi gw'Ekiyisirayiri Katonda bw'abazunze mu mawanga ne mutambula ne wano temugenda kunywererawo statement ebadde efuluma is on judicial notice Abanakenya bwe tuwangaaliramu bonna wano gye tuwangaalira bayogera ekintu eki kimu nti okufa kwa pulezidenti weeri Magufuli kwalimu omusaayi gw'Ekinyarwanda okuteekamu engalo yaagwo ne bagamba batya nti Magufuli bwe yagamba Abannarwanda abano bonna nti wano temulinawo siteeke naye ente ze mulina no mwazisanga wano onfuna bulungi mubadde bawana Magufuli Museveni abadde asooka kubanga yagoba Abannarwanda n'abafulumya gundi Tanzania ne bafuluma naye nga yabawa ente zimeka zitwala ezo zino za Tanzania abaffe ebyo temubiwulira mubikoleko n'ebyo temubirowoozaako nti bannaye naffe tuli wano n'otusindikira Gashoma naga nti bategeeze tuli kikira kya Ggoonya era nayo Jakana mutabani wa Magufuli nze ngenda okukola ebyo gwe wamugamba abagambe ekyo bannaye mugezeeko okuyiga n'empisa tuziwaŋŋane n'enkizo Abannarwanda okunywera wano nkiddamu ogusembeyo nga tunagenda ku gundi ono gwe tugenda okutunula ku article ye ofuna opondo eno by the way egenda eri Bannarwanda buli kisi Munnarwanda most especially Abannarwanda si abalundi mugezezzaako okulema okutegeera ebigambo bye tubagamba buli afulumya article ne ku mukutu ogusigaliddeyo nga bamaze omusasula
azze kugamba Jakana Nadduli nti atwawule ffe Abannarwanda abamu twagala obwakabaka bw'e Buganda. Ebigambo bye muŋŋamba byali badde birungi era nga bituufu naye tebidda gye ndi biri off topic ate biri offside. Ebigambo ebyo bwenna buli Munnarwanda gyali nti ffe tutegeera obwakabaka bw'e Buganda nti bwatulera nga history tuzze tubamuwa muwandiike ekiwandiiko namutaayiika ng'era mukyegaana lwatu nga mwegaana bano wammanga ku bikolwa byabwe. His Excellency the President nga ye nnyingo nnamba emu mu busosoze yasooka. Owookubiri tusseeko Gashumba Frank oyo musosoze wakubiri ebbeere lyo likwe yalonka noono kwe yadda. Mutandika otunuulira n'abasigalidde abali mu gavumenti abazze bavaamu ebigambo nga Museveni yabibapisse naye ng'ate ateekawo obukyayi bw'amawanga. Mmwe Abadaama mulina kwegaana ofuna Opondo ku byalumbye Ssaabasajja Kabaka oba Buganda. Ebyo si byoli bimulaga nti ate y'omu ofuna Opondo waali bw'aba munywanyi wa Museveni omukwano gwazimba gwa busosoze. Obanga bw'ontyo mugutegeera mugugenderere naye Abannarwanda ebigambo bye muŋŋamba nti naali badde nze ndi mutuufu naye waliwo obusosoze mukyali bato buto. Muwandiike ekiwandiiko kigamba abo baleeta busosoze bwe tuli mu kuba tubagambe Buganda bwe yabasembeza yabasosola ddi. Yabasosola ddi. Bino bye muwojja tuzadde mu Baganda naffe Abaganda tuwasizza Abannarwanda. Nabuuza ekibuuzo kino nkibaddiramu. Omuganda yenna gy'oli nga Saamu Nju oba mukyala we Munnarwanda nga kye kyamutera okwogera bye yakola ebyo. Mpasizza Munnarwanda eggwanga lyange nga natundayo Munnarwanda nawasa Munnarwanda. Abaffe mu abakyala baafumbirwa Abaganda nga mwafumbirwa Bannarwanda. Buganda wagitunda kubafumbirwa omusajja Munnarwanda olw'essente olw'obuyinza. Bukeera enkya naye mba nakuwasa nkiddamu nga nina Munnarwanda waka. Ensi bw'eritabuka njamuka kase ekika ky'abaana omanyi gye kiri sookodde ewammwe. Kubanga mulemeddwa okutegeera kye tubagamba ate mwefudde mwewuguusa buki bwewuguusa ebintu mubimanyi era mubitegeera. Kale awo tugezeeko okuteekawo okulongoosa ate kale kiriki y'abantu abataano yenjagadde okutunula kukatwatune ku kigambo ekyonya ofuna Opondo tumutunuulire mu buto bwe naye ne biri ebisigadde nga situnaba kubidissectinga kubitunulamu. Njagala okutegeeza ofuna Opondo yazze n'ayogera ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka ebigambo byewamwebaliza wano mu weekend gye twakakuba omugongo mazima n'agamba nti so between the lines the meeting could have been more courteous when Mutebi said in Nkoni Masaka last week. Soko mkomao mpulira kinnabagambe kitu kiretingire ku kigambo kino tugenda kuba kimu ku kimu mpulira. Museveni bwe yali alagiriza His Excellency President Katambi Kaakaayita n'aga nti when you go to the parish of Mutebi here ono kyazzeemu ofuna twabuuza Museveni tubawo ekyokulabirako bwe yali alwanyisa Bobi Wine obutateekako agambo His Excellency yali akaanira title ye nti ebeera ku muntu atya omu ne bamugamba nti bwe twagenza kitunira His Excellency President ng'oli President wa ghetto ghetto bugeto bayaayi naye ate ghetto y'abayaayi eri mu jurisdiction y'ekintu kyonna ky'otwala kale ne President wa ghetto naye omufugiramu bwe gutyo bwe guli tikale naye kyali kimukanyisa kyali kiki just title kuwaŋŋana kitiibwa na nkizo ne wano bwe guli lwaki bukeera enkya n'ogamba nti when you got the parish of Mutebi title ya His Majesty n'otagimuteerako Abaganda tukwagale mumusuute tukusuute kale bw'otunuulira ate lino eggunju eryokubiri era Buganda amagunju tukyalina mangi agaagala okulya enkoko tufe nnyo okutunuulira tukwata kijambiya eggunju balitezaaki ne Buganda etunule mu mbeera eyo bw'otya bwe tugenda okukwata amagunju gano agaagala okulya enkoko. Kyoyagala okugamba Jakana kunaabuula kumalamu kitiibwa kugoberera engine exhaust kye yavudde evaayo n'egamba nti Mutebi ng'ate n'oli bwe tugamba addresses the king of Buganda by his name Mutebi. Ekyo kyo tukigenze. Ofuna Opondo kyagezaako okukaatiriza kyebigambo biri Ssaabasajja Kabaka bye yayogera ebyeri byali byeyongera okukaatiriza nti era Kabaka nammwe Abaganda Bannayuganda abalala mubalabanga bali Fiji ababundabunda era yeyambisiza ebigambo bibiri views Ugandans as aliens or refugees in their own country nti mubalabanga ababundabunda mu ggwanga lyabwe. Ekigambo kino
kiddawo Ofuna Opondo abeemu amagezi ag'ekizadde era agategeera. Tebuyinza kukeera nkyanga bwe kigambo kigamba stipulation yange bwe tuba tujjuza oba ogenda mu kufuna national ID oba ogenda kufuna passport babuuza obugambo buno nationality Ugandan ne bazzaako akala akagambo kati akankaka tribe ekiba kiyita batya tebusobola kukeera nkyanga ndi Muganda nenkaanira Budaama mazima ako kota kategeeranga n'asooka akatunulamu nga kakulu mpulira bw'ogamba nti tubalabanga ba refugees in their own country musiteeke kina jurisdiction ki mpulira bw'otunulira Morrison report nabategeeza nti yaddamu n'esika endagaano y'olwenda mu 1961 nga Buganda jurisdiction ye article esooka mu ndagaano y'olwenda eri ng'eraga jurisdiction y'ekigambo Buganda gyekola ki n'ebitundu ebirala ebya bannayuganda gye biyita ne stakes zaabwe mpulira Morrison report mu 1961 December yafuluma nga babuuza nti buli yenna eggwanga gye liri eryagattibwa ku Buganda nga lyagala okuvaayo lijje liwapiiru yaalyo tulikutule onfuna bulungi buyaga ne Bugangayizi gaali amasaza ameka ne gafuluma ne gagenda mpulira ne tusigazaayo Kooki eyajja mwaka 1895 ne tusigazaayo Buluuli ne tusigazaayo Bunyala n'amawanga gasigadde agegatta ku Bwakabaka bw'e Buganda ne bw'otunuulira wano eno Pookino gy'ava nayo yegatta 1880 bonna baasigala ku Buganda onfuna bulungi kati ne bafulumya lipooti egamba nti byonna oluvannyuma lwa Buyaga ne Bugangayizi okwagala okudda ng'ate eri wali omumashuro ng'ate n'omugaba abayisizza bubi ne baga nti twagala tuddeyo ku Buganda baga nti ekyasibagibwa tekyayinza kukyusizibwa mwagenze mwakoze eki mwagenze Buganda nesigala ng'eri unified mu ndagaano y'olwenda mu nnyingo esooka ne jurisdiction yayo gyeyita buli omu emanyikiddwa mbuuza Ofuna Opondo bw'oyogera ekigambo bannayuganda Buganda evaano n'emalayo mpaka ku nsalo ziri Buganda erina ensalo zaayo webale nnyo ze states 10 n'emmeka baweebwa akakisa ne bagenda Buganda nesigalayo Ofuna Opondo gy'obeera ku malwa ate gwe gyagala okuvaayo ate ojje waffe nga oyogera ekyo nga tubalabanga balefugi mu ggwanga eryewuwo eryemu Budaama oba mu ggwanga erya Buganda gwate mujejembera muyogere ebyekyana ekito mpulira muleke tuteekamu ate empisa zitali ntuufu nakutulowoozesa nti mwe musinga era nti muli b'amaanyi balubeerera ekyo si bwe guli Ofuna Opondo ddayo tunuulire mu akayibuzizo enkadde weetereza nga ggw'omu mpulira ebikwogerako bingi nze mbirabye ku mawulire okutandisa okujja bakuleetedde emize gya kubbanda weya bakuleetedde emize gya kukola gino kugwa mu mabaala kufuka eyo kakati ebintu ng'ebyo byekyana ekito Budaama oba ogiwadde kitiibwa ki kyembagambye mu ntandikwa nti mbawa ku magezi musomera mu buli bayivu buli waggwanga gy'ali information tekyaziyizibwa onfuna bulungi muddeeyo muzimbe amawanga gammwe mu sitese 13 ne Buganda etuuka okubeegombako nti bwe ŋŋenda e Budaama sitaagala kuvaayo lwaki buli abali mu setisi endala musibidde Buganda temwagala kuvaayo kiki ekyammwe kiri wano ate nga twababuuza nti bwe twali twogera ku ndagaano y'ennyingo e 15 eri eyogera ku ngabanya y'ettaka nga bwe lyali twabuuza ery'e Budaama eryokaayanira erikufudde gwoga nti tubalabanga barefugi eryagattibwa ku Uganda lye liriwa mu mayiro 50 sikamaze 12 ez'ekibuga Kampala bw'otunula emayiro 98 notuna n'ebisigalidde Ofuna Opondo eby'e Budaama bye biriwa by'otuwa wano mpulira akaanira byeyasangawo ate ebyeyasangawo ebiriwa agamba ebitali bibye mpulira byeyasangawo olinga mugamba nti byeyasangawo nga byajjajjaawe akaanira gye yagenda ku busenze mpulira kyetugamba bulijjo Museveni nti ekkubo ly'okutte gw'ositudde oguyinza okukuba ebigere byo era nsabira ddala nga teninakubiramu byabalaba na musaayi munno guli gutalina mbojjanyi kufa gye tuli gw'ogwana okufa Jakana omusajja Ofuna Opondo akikkaatiriza nti mu Abaganda kubandowooza bw'agamba Mengo Kiriiki kika Mengo Kiriiki akagambo ako kakyamu mpulira when you talk of Buganda or either Mengo n'otufuula Kiriiki the Mengo Kiriiki oba kigenzigenzi mpulira Oweekitiibwa omugenzi ayira former prime minister
Kirunda kiva edinda. Bwe yali awandiika akatabo kabwe ak'abayivu kwa bonna basoma nga basinzidde mu India abaali basoma ekigambo nationalism n'okutegeera obufu bw'okutegeera eggwanga lyo n'okulyagala. Abaasibagira mu kigambo Uganda nga tebasoose tutunuulira bufo bwabwe nti bwe mba Omunna-Uganda ekinsookerwako kye ki nti ndi Musoga. Ekisooka ku ki ndi Muganda. Ekiddako ki ndi Muteeso. N'agamba ebigambo bino bwe yali awandiika ku Buganda n'amaanyi gaayo. N'agamba nti there is a crew eyali eva e Mengo n'eraga essajja as the Mengo Kiriiki. Essimu yava Luweero n'emutegeeza nti toyinza kugenda nkya n'owandiika kitabo kyekyo n'ogamba eggwanga ekkulu eribaleze mwe bw'ofuna Opondo, Bannaabakooba, Bakinawuka Bagashumba, Akinawuka Banyangoobo, mufunye ettutumu nga musinzidde gye muveeyo oba mufunye ettutumu nga musinzidde mu ggwanga lya Buganda. Nkijjukidde nno na leero nti Naabakooba bali balinnya lyawa? Busoga. Ye Busoga. Webale nnyo. Naye bwe bukeera enkya n'ogiyita Mengo Kiriiki ate gwe kennyini gwe Kiriiki ku kyoyise Kiriiki kubanga teri yabayita kwegatta ku ggwanga liriwa? Lino. Bwe ziba nga ziri states 13 buli omu kaladde ewuwe gy'aba buli mbuzi ku nkondo yaayo ani anajja e Budaama anoonya ofuna Opondo omutamiivu? Teri. Omugwegwenyufu ate tunoonya b'amagezi nga tupozi nga weebuuza ku bya Busiru n'olyoka otunulira Kiriiki eyo bw'etambula. Naye gw'avudde eri n'ojja osanga eggwanga eritebenkedde gw'oyogera Kiriiki ekyo yali bogedde ekigambo kikyamu nnyo. Buganda is a nation not a Kiriiki. Ayongerezaako n'agamba nti Kiriiki eyo kwe yagattidde Abangirikaani, Abakatuliki n'Abasiraamu ebiwayi bakiyise religious sects ebiwayi ebyo byayogeddeko be baaganyulwa mu ttaka naye ate beefuddemu mu kubba abantu. Ekigambo kubba akyeyambisizza n'agamba nti they have extorted both in cash and kind from tillers, tandi serfs and tenants. Nti mwenga mwefudde abanyazi. Mugwago wavu ate nga ye mugezi w'NBS kubanza kwentera mulabo kuba muleetako yabakyaza. Mpulira. Ndowooza ye mugezi waabwe asembayo gwe batunuulidde baba nga bw'ati bwafaanagana nga yeeyambye ekitiibwa ky'agamba nti ava mu media center ate mu bwofuwavu wa mutwe addeyo ategere ebintu bino. Mpulira. Amadiini bw'agamba nti ge gabbye ettaka eddiini terisobola kubba ttaka. Muntu yabbe ki? Ttaka. Mu ndagaano y'olwenda amadiini gaatwala square miles 9 mwezi akitegeere. Kye kyagamba nti square miles 9 baabawa bya bwereere. Bacolonialist baabawa bya bwereere tebaawa basamize. Mpulira. Kubanga ofuna Opondo ayinza okuba nga gyali is an infidel. Talina makulu. Mpulira. Kaakati bw'abanga gyali mu ddiini ezaaliwo twawa Katonda mu budde buli tetwawa balya mmere. Awo nkutegedde bulungi. Oba ofuna bulungi. Ettaka lya Katonda okuzimbibwa amasinzizo n'ebyokulaakulanya eyo lya Katonda okusinza. Square miles 9 mu mmeka? Mu bbiri z'eddiini 3 ezaaliwo Busiraamu, Bukatuliki na Protestant. Nange mbadde nkitunuliranga ddiini kinnyonnyodde bulungi. Eryo ttaka lyaweebwa Katonda si lyabali. Ekyokubya ettaka ly'amadiini ago lye baawa Katonda endagaano yabasibaga nti teritundu era terijuuka era terisengebwako. Lyerimu ku ttaka nga bw'olaba eriri customary lye twannyonnyola wano ettaka lya customary teritundwa nga tunnyola ekigambo Buganda kitegeeza ki. Bw'aba ayogerako ekyo nti babba ettaka ofuna Opondo yalage nti bajjajjaffe bajja wano baatubbako ettaka lino ng'eddiini yeritutte oba akaayina emigabo bajjajjayo gye baagabira eddiini ng'alaba baakola ensobi okuwa Katonda. Ye kyabannyonnyola naye bw'aba ayogera ebyo nga bw'ayogera nti ate amadiini gabba abantu era ettaka baalibba erya Kitaawo nga livaawa ate erya Buganda lye yagaba waliyo 92 ekiri mu Ttolo oba Nkola oba e Budaama oba Eastern nga kyaweebwa amadiini. Ebyawano bye byagabibwa abasigadde mu jurisdictions ly'enkadde gye muli ewammwe gye muli mu magundi babagabidde luvannyuma lwa ndagaano ya Lwenda nga buntu yeesimidde bwesimizi ku communal ate liri communal Kabaka ye yagaba nga yaba n'obuyinza. Buganda ye yagabira Katonda yokka. Temunneebaza ku lwekyo nga n'eddiini muzitegedde ovaayo kubuluka nti ate amadiini Katonda yababba olwo. Nannyini bugagga ate yababba nannyini kuwa.
byebigambo by'Ofono oli katonda bakiwanika ennyuta yagamba ne Kristo bwe yajja nabaga nti mazima ddala nze byonna mu byonna yali akiyogera ku kisinziira kinti k'oyo yantuma kubanga yenna mu byonna Ofono Opondo bwe twawa katonda twazza musango yakana Ofono Opondo akikaatiriza nti okusinziira ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka ye gwayita by his name gwayita erinnya lye agamba nti the sooner you understand that temujja kukanga bannayuganda the better it has to be obwangu bwe mukitegeera nti okukanga n'okwogera bye muwogera tebina kyebikanga the better mubitegeere mu bwangu emyoyo gyammwe gikkakkane kyabaddemu okukola ekisinga obulungi omulimu omukulu addeyo kunywa malwa serious ekyo kyajja okusobola media center bw'aba tannakitegeera nze nayita his excellence the president fountain of honor w'eggwanga lino ne muwa ku magezi ng'addamu era nga Ofono Opondo exhaust pipe y'oli nti tetujja kuwulira tuddamu kuwulira kigambo kigamba Museveni yagambye nti Mailoland nzibere mukabubiriza tetujja kuddamu kugamba nti president yavudde Museveni gamba nti kabaka bw'anaafuna statement yonna y'ebyobufuzi anaasibwanga tetujja kutwala kigambo crush Buganda era whoever call himself we as the Baganda that is an enemy of the Baganda number one tetujja kutunuulira kigambo kigamba nti bwe tutunuulira obwakabaka ebyobufuzi kutunula mu kamwa ebitugenda bitunuulira afulumye ekigambo kimu ku statement says biri namugamba ebigambo bino Ofono Opondo bitegeere yagamba nti yeye Ssaabalwanyi akeere enkya tumutegeere Ssajja agambe nga bwe Ssaabalwanyi najja n'empamba ebyokulonda mbijjewo katuddeyo mu mbeera gye twalimu mutegeere Ssajja nti executive president w'amaanyi kitawe ekiwata kijja kutuka ogwokubiri ekyokubiri ava mu bino ebyekyana ekito ebyokujejemba mu byekyana ekito muleke tufuulira lulimi lwaffe nti tulinganga abavumu obuvumi naye nga bimwogera byebyo nembaga nti Bayibuli yagaa nti ekyenyalo kirituula watukuvu ensi eritabanguka nga naawe ofuuse kyenyinyalwa ne bukeera enkya n'oyogera ekigambo ng'ekyo oli naakutunuulira butunuulizi naggamba nti Buganda giveeko gweyogera ekigambo kimu nti chapter 246 nga bweri mu constitution nti cultural institutions zisiddwawo gwe gamba Buganda nti olwaliro cultural institutions zikoze tutya tulabe oba onoosigalako nanti olina amaanyi era wakula bulungi nnyo Museveni era amagezi olina mangi wano mu 1980 nsuubira bwe mba nga sikubye bali naye nga nkakasa before nga bali bavudde eri mu kujja okutunuulira embeera yaliwo ya UNLF ng'emaze okutuuka wano president wali ku press med yavaamu ekigambo ekigamba nti the Baganda developed a cancer of political myopia nti twalwala political myopia nga tumaze okwekalakaasa ku nsonga eyajja mu nnonda yaffe yaliwo nti ayi nnonda tetugenda kugikkiriza n'ekigambo ekyo si kituufu n'atugamba twalala political myopia olwaliro gwe tuba twogera ku political myopia mukulu yaani eyamulwala kansa oyo ow'ebyobufuzi si oyo bunyazi bufere bubbi kiki ne bano bwe bali bw'ofuna Opondo ntegeeza Obuganda n'abasigalidde nti abantu abalinga abo tukyalina amagunju mangi agajja naye tetugezaako okutunuulira amagunju ago ng'ekyokusaaga mufune nti amagunju gattibwa gatya era gavaawo gatya twewazise ebinonko ng'ebyo ebigenda okujja wano ng'ate bitunuulira eggwanga lyaffe ng'ekitali mu makulu bw'agamba nti twewazise ebigambo ebyo the earlier the better okutegeera tetulina gwe tusobola kukangakanga Buganda tekangakanga etunuulira bikolwa mu SEO action naffe tumanye nti kakati action yeetaaga kino eyatuvuma political myopiarism gye twalwala kaakati ate bwe yajja mu 81 yaddukirawa Buganda gye yalwanira abalwala baki political myopia yali akimyeyo kimba political myopia oba yalabanga bebanga okukozesa amala abasuubu oluvannyuma kwesiriwaza muleke kubejjagalira okwo ondayira munyiraka na Museveni bwali bafudde kibwatukira gye bali muziika tebalangangayo alidda ku bukulembeze ateeko ziikulayo omulambo gwe agubabule ebyo bimulabanga ebyokusaaga mulabanga ebyokusaaga mbibategeeza mulaze eryanyi nga mwefudde bayimoto naye ebigambo ebitandise okuddiza Buganda tebatuwandiika nko newankubadde Ssaabasajja Nnyukuta yagambye tetwegombangako kuva mu kigambo Uganda naye ate nkitegeeza Abaganda olwaleero ebikolwa bitwegombesa okuva mu kigambo kiki Uganda olw'obuyabuya bw'abatukulembedde era kye kyetulabyeko kye ŋŋamba abasigalidde abakulembeze abagenda okuddako okujja mu maaso gammwe nonton muli Buganda
n'abasigalidde abakkiriza mu nkola eya federal system tusooke tubuuze gwajjize ebigendererwa bye bifaanagana bitya oyo gwe bitakwatagana nabyaffe atambule agende bwe kiba nga anaasobola okubeera just bakkirize mu byaffe endagaano azikole buteerere niba Museveni ekikulu yange ekyo oyo tumulozezzaako tumulabye ekigambo ebyaffe Ofuna Opondo takitegeera akyebuuza Ofuna Opondo mugwago wavu ate wetuba mu banannyonnyolwa okeera nkyangu oleeta Ofuna Opondo atule ku ddiini nze sikyamulamu mu magezi mu byayogera okuggyako omutume n'ebbaluwa gye yeetisse nga tamanyi kye yeetisse n'avawo ne bukeera enkya nti anja java nti Gambo B wamwe ng'alisanga ku mwoyo nabadde ntamidde tugamba nti Gambo B wamwe ng'alisanga ku ki ku mwoyo nti wagenze obifulumyanga bulijjo kyekikuluma mu mutwe kaakati Ofuna Opondo oyo tatamalya biseera ng'Abaganda is just a nuisance anone ku vvu bo baba balina amaanyi nga bakakasa nti Museveni naawe olina amaanyi totuma Ofuna Opondo lagira bulagizi kubanga obuyinza obukola ki nti Buganda teriiwo tukulage ekiddako nti abo yagaye Buganda teriiwo nti twajja tutwasesiza nti ennyingo namamusanvu yagyerabira nti alabika agyerabidde mu kifo ky'okutuma Ofuna Opondo bagambe nti elesi byakyana kito kingdom obwakabaka bwa Buganda alina ekigambo kye yakozesezza nga kigamba simanya kabaka Mutebi nze nyongeddeko ekyakabaka naye takiteekako kuba nze kiri sisobola kukiyisaawo nga ye bwakyogera nti tanaba kukitegeera nti ekyo the so-called kingdom nti eri less influential tekyakanga so ndowooza less influential kati kyana okinnyonnyodde bulungi nti agezeeko bugeza kugamba nti teriiwo ebyo tujja okutegeera n'ebireka ku maanyi ga n'ebiraga ku maanyi g'Ofondo exhaust pipe zasindika bano bannaabakooba betikame oli yabyejjagalira mu ofiisi kati aliriddawa alimu ayigigi eyo webale nnyo bangi babadde kuno bagashumba muve mu kuwuggana mwe mugambe his excellency president otumye ekiseera kituse kikakati katulage ku maanyi ge tukola ki Buganda tekyaliwo byonna ggwanga Buganda lya bannayuganda tulabe nti mulina ku maanyi nze kyennindiridde ebyembi bisekerwa emboozi eyo gimpa naye ngenda nentunulira ebigambo by'okusaaga bye balimu bye binsesa si mbeera gye beetaddemu nga bo kubanga bwe ntunulira Opondo n'akajja nno nze buno bulijjo Ofuna Opondo engeri Buganda gyeri nti eyaniriza sifangayo nakulowooza wa gy'ava kubanga awangaalidde wano abadde wano abadde nga tumuyita munnaffe gwe mutima ogundooza ate gwazze avumirire gwakoze obubi kati nno kintutte ne mu kujja mu mboozi yo gy'oŋŋambye okutegeera ewatuufu gy'akola ki beeri budaama ate waawa n'okugezaako okuteeka ku minzaani enkulaakulana n'obutegeevu bwe budaama ndaba obaddaladdala Ofuna Opondo ye yali badde omukiise waabwe era akagamba okusinza ku bigambo by'oyogedde akagambo kano Morrison bwe yali atuuse mu Northern Region e Bobote yagenda delegation mu kahelikopita k'abantu baali mukaaga naye abaali mu nnyonyi bwe yatuuka eri ng'agenze Obote gy'ava Arua lira Arua kind of kaakati bw'atuuka eri n'atunula bw'ati kuba yali mu sky mu bire n'abuuza nti gwe bagenda okuwa president prime minister ateekateekebwa okujja okutwalibwa prime minister eno gy'ava nabaga nti mukama waffe gy'ava nabaga nti okusinziira ku kyendabye wano oli yabikopa bukopi Buganda naye tasobola kutwala ggwanga mu maaso delegation ya Morrison gye yagenda naye eri yatunulira Morrison bwe yatuuka wano yalinyirawo ekidyeri naga nti asinza kumala biseera wano eggwanga ligenda kutabanguka butabangusi nebaga nti omuzungu amanyiire ono ajoga okutuuka kule n'agamba omukulembeze waffe gwe tutunudde nga prime minister nti talina makulu nti n'okusinza gye yava abipimiddeawo ebintu ebikopa Buganda ekyagenda okuvayo kyali ki nga Morrison ye mutuufu ne Ofuna Opondo baba tebafaanagana ebbanga lyonna Buganda ejja sigalawo nga superior mu bituufu ku byayo kulwaki kiyifuula superior nti ekaanira byayo tekaanira bya bannayuganda ng'ate bannayuganda bemukaanira ebya Buganda nga temulina siteeke gye mwassaawo mu ggwanga lino Buganda terina kyekaanira kibyankola ekiriruddewa naye abali gye bali bo ate bakaanira ebyawano era mumubuuza siteeke yajjajjaawo yeeriwa
bwe basiteeka enkulu emugatta ku ggwanga Uganda nga yagula ku kataka wano e Buganda naye ebyo byonna mubikole nkakasa nti mwawe yagula mu butuufu akaseera kayinza okutuuka n'oggyibwako ekyo obutulo bwa Buganda tokyajyamu mubikozese magezi mubikozese maki Yakana njagala tumalirize programu yaffe olunaku olwaleero nga tutukuba tooki mu magezi ag'enkizo agasobola okuweebwa abantu ng'Ofuono Opondo Bannaabakooba Gasumba n'olukalala lw'abantu abataano abadde mu programu eno aga tutereeza tutya abantu bano magezi ki goyinza obbawa tutereeze babeerewo awatali bulipo amagezi amatuufu ffenna nga bannayuganda 13 kwe kuddamu okweyaza ffekka mu ntegeera ey'ekiddugavu etali ntegeera nzungu entegeera enzirugavu yeeriwa kwe kumanya obuvo n'obuddo bwaffe abaffe tuvudde gye tuvudde n'okutuuka wano tuvaawa era twatandika tutya tutuuke wano n'abakooba okufuubirwa e Buganda Gashumba okuyita mu Nazeekongolera okuva eri Ofuono Opondo n'ova e Budaama n'otuuka eno nagundi bano baani ano omulala Onyango Obo eyo yonna gye wavudde ogamba nti Mwanga ali muli wa Bisiyaga ng'obyogera mu Buganda okuba nti wafuna amakulu ofunyeko bannange n'otunuulira Gashumba abasigalidde mwenna n'ono mwennyini mukulu waabwe omuva mu busa His Excellency President omulaalo Munywamata oyo addemu atunuulire bwe tuba tuddamu okutereeza tutereeza tutya eggwanga lino nga tuze ku siteeka egamba unity in diversity teriiyo nsonga ndala yonna yakutereeza ggwanga lino ng'abatukulembera temuvudde mu mawanga tetulina bwe tugenda tereeza ggwanga lino ng'abatukulembera temuvudde mu nsonga y'amadiini tetulina bwe tugenda kutereeza ggwanga lino ng'entegeera yammwe etambulira ku mukwano so si individual merit gundi ategeera ki ebyo ebisatu bwe tunaaba tumaze okubirongoosa tugenda kufuna omukulembeze asobola okugamba oli bwe yagamba nti wajja kabaka atalimanya Yusufu agenda okutereeza bino byonna biddeyo ku nteeko naye bwe tuba tukyetambuliza mu maanyi mbalayira ne wanaaba muganda nga yakutte entebe bwebba asooka kwesasuza bye mutukoze tuligenda kubeera mu mbeera eyo paka ddi so ng'ono yajja n'ennyingo nnamba 7 gyenkubiriza bannamengo bannalooya bonna abali mu Buganda na paalamenti abali mu ggwanga Uganda mutunuulire ennyingo eyo esobola okutereeza byonna redressing all the errors committed by the past regime tutandike mu mwaka gw'okwendamu abaffe omukulembeze agenda okuddako twetaaga afaanana ate leaders 3 z'alina okugoberera nga tatadde mu mawanga tatadde mu madiini takulembesezza mukwano wabula unity in diversity tuwa ekigambo federal system eggwanga lino tuwaayo ki ku lw'Abannayuganda nammwe abasigadde kike mutodde ku lw'eggwanga Uganda n'ontonwe Buganda okuba nga yeesafalinga ebbanga lyonna bwe tulifuna omukulembeze mu ntegeera eyo ne bino ebyamawanga bijja kuggwaawo eggwanga lijja kuddayo mu nteeko mu kutegeeragana okutuufu nga bwe nsanga nti nze ndi wa Kinyomo ono wa Mpeewo ono wa Mpologoma tetuleeta kalakitazi nti empologoma eri empeewo netutandikirawo okuba abanyiivu tugamba nti ffenna tulinda ya Nakalaama nti munnakinyomo wange nti ye tugenda wa Ssaabasajja Kabaka mpozi emirimu gyammwe yeekiriwa nti affe tukola guno ne guno ne guno ne guno nti ate mmwe abaaweewo nti affe tuggwera mu kijje tuli balamuzi kale buti bwe tugabanye mu federo yaffe ya Buganda gye twagala okusomesaako ne tubeera nga tuli bumu mu bika ebyenjawulo tetusobola kulwanagana lwaki ennamba y'ebika 12 eby'abantu mu ggwanga eritugattidde awamu tulemereddwa nga Buganda ebika 56 tetulwanagananga so nga ate namawanga gwe gali agalina ennimi zaago na kino bwe tuba tukikola eggwanga lisobole okusesetula ebigere amazima bwe ntyo bwe njagala okumaliriza ekitundu kyaffe kino twagala okubasuubiza nti ebigambo byo Charles Onyango Obo yawandiikanga article edda bwe nalinga nsoma mu secondary nateranga okugisoma ng'eriko ekigambo nti ears to the ground amatu wagateeka ku ttaka simanyi nti byawulira oba byebyo naye nga bwe bibanga ebyo byawulira ate saagala amatu gange ku ttaka kubanga gege tegaawulira nze byendowooza tugenda okubaleetera omusomo nja gukima ku Jakana Sulaiman Nadduli ogusomesa ku Ssekabaka Mwanga kusuubiza oteekewo comparison okugeraageranya gambo gye ne minzaani yo eteekateeka ebigambo by'Onyango Obo n'ebigambo ebituufu mbasiibudde mweraba